Yes, myaka 10 ejja Shiba Kalungi gigenda kuba nti agikuza naye nga mugakulembedde olunaku lwaleero ga muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Eddie Awe. Omukulu ono yatandika okuyimirira mu gye bayita bagiyita batya eyo Afrigo Band ne ba Moses Magoko n'akola studio emanyikiddwa nga Dream Studio. Yatandika ebiroto bya Bobi Wine. Yasobodde okuba nti mu myaka gyonna gy'abadde akoleredde yavuddeyo n'atulaga mansion ya biliyoni 2 naye nga mansion ya biliyoni 2 sente zivaawa abantu kiki batandise okuba nti boogera mpola mpola kyetugenda okuba nti tobatuusa kate nga malala n'amalala ye Shiba Kalungi okuba nti awezezza emyaka 10 biti byayitamu ng'aweza emyaka 10 yasooka n'agoba wali mu obsessions mu mwaka gwali gwa 2006 2011 n'atandika solo career ye mpola mpola dda yagenda mu maaso n'okuba nti akola first hit ye mu 2014. Emyaka 10 egya Shiba tegibadde myangu era nga agenda kuba nti agicelebratinga mu ngeri ey'enjawulo tugenda okuba nti tukutuusako olunaku lwaleero. Ngenda kusaba obeere mukkakkamu nsobole okuba nti nkusaza olutindo kubanga waneeno eryatunze asobodde okuba nti ndifuna muganda wange nsobole okuba nti nzikiriza nkutwale mu maaso. Nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 rich boy ya Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambula nange okunjagala okusubscribinga gwe ya subscribinga tata n'abakonti subscribinga ngamba wali badde ngo subscribinga kati kubanga ebirungi bibeera wano obanga tunda bakuba nti subscribinga osobwa osobola okuba nti ofuna amawulire y'ensulo y'okumanya mu bya entertainment ne current affairs eza Uganda. So n'olwekyo olina okuba nti otweyungako kati tusobole okuba nti tobikutuusaako osobola okuba nti obifuna naawe obigambe bakyalibo nti obuvubuka buli bwatugamba nga ebintu ebyetaabu ate nga tebulimba twalinga kulo mpola mpola. Now straight away nzikiriza nsobola okuba nti nkutwala mu mawulire agasobodde okuba nti gabuutikira Uganda nga si mabi yadde nga mangi agagenda mu maaso n'okuba nti gasansana mu ngeri ey'obulimba. Jjukira recently babiseko omukulembeze w'eggwanga naye nga kyonna twakitegeddeko nti malamu kati faabo si faabo ababise omukulembeze w'eggwanga katuwekera ebintu ebyessanyu. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Awe nga yono ye mukulu wa Bobi Wine yasobodde okugenda mu maaso n'okuba nti asetinga record empya era nga buli omu yeebuuza Eddie Awe sente yazigyewa mpola mpola. Yadde nga mu Uganda abantu bangi baavu era nga bagenda mu maaso n'okuba nti baavuwala abagagga nno bagaggawalira ddala era nga abazirina bazifunira ddala. Bw'otunuulira famire ya Bobi Wine Eddie Awe yabadde asembayo kuba nti alaga ennyumba ye era nga buli omu yeebuuza nti bano abaana sente bazikola batya mpola mpola. Chairman Nyanzi twagala bamaka ge muto wa Bobi Wine atalina hit ku myaka emito bwayita Dax Vibes yavaayo n'alaga amaka ge mpola mpola. Dax Vibes Mickey Wine faded artist eyagwa edda yagenda mu maaso n'okuba nti alaga amaka ge nago nga gatiisa ku Gata Banjoman agenda mu maaso n'okuba nti alaga ebyobugagga ebyenjawulo amaka amataka farms n'ebisigaddewo. Chairman Nyanzi oyo nno tubamumanyi nnyo era nga ne kamo kye amataka agenda mu maaso n'okuba nti agagobako abantu kubanga sente azirina nkadde naye ng'ekibuuzo kiri bwe kiti sente zivaawa. Weewatandise okuba nti waleeta ekibuuzo eky'abantu abasinga obungi nti mu myaka emitonotono omwaka gomu 2 Bobi Wine n'alaga ebintu ebyobugagga bye ebiri worth billions and billions of money ku Gata ne Hamadika Munnayuganda n'asirika mpola mpola. Dax Vibes naye n'alaga amaka ge n'atulaga n'emboko y'omwana Munnayuganda n'asirika. Mickey Wine n'akikola bw'atyo. Yes kati ate we twogerera Eddie Awe mu myaka gy'abazze amaze nga talina byekoledde mpola mpola oba oliawo abantu bye bamanyi kyewuunikiriza nti yavuddeyo n'alaga olubiri lwa biliyoni 2 eza Uganda zezo miliyoni 12,000. Omuntu Munnayuganda agamba nti oba oliawo ziri kitya. Abalyomi batandise okwogera nti oba oliawo Bobi Wine yakozesa people power movement okusobola okuba nti bafuna akasente ne baganda be era nga yasobola okuba nti akwata ku mutema
gwe yafunanga ogw'abaganda be gwe yafunanga okuva mu badonors n'abantu ab'enjawulo n'aguwa baganda be era ng'oba oliawo muganda we eyagendanga mu maaso n'okuba nti tabalipyako nnyo yayagala okumusanyusa kwe kumuwa ssente mpitirivu ddala yadde nga baganda be abasinga obungi bagagga naye nga emirimu gyabwe ne bebagamba sources zaabwe za income teziri wasa kuba nti oba oliawo babeera n'ebintu bye balinaawo mpolampola naye ng'ate wetwogerera abasinga obungi bagenze mu maaso n'okuba nti baachivinga era ng'oba oliawo ekintu ekatuwe time tusobole okuba nti tukinonyezaako mpolampola olwo nosobole okuba nti okimanya kubanga ebintu ebisinga obungi bizibu politics muzibu nnyo abantu batandise okugamba nti omusajja yatunze abaana b'abandi ye n'afuniramu baganda be ebintu eby'ettabo naye nga bw'otunuulira mansioni ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Awemulo yattabo ddala ate nga ne Bobi Wine yamaze apartments ez'enjawulo ennyo ddala ez'enjawulo era nga mpitirivu mu kibuga Kampala amataka agenda mu maaso n'okuba nti akagula mu Uganda buli kitundu kya buli kasonda ka Uganda akekusika era nga ono Bobi Wine naye agenze mu maaso n'okukola nti akola eby'ettabo biyitirivu ddala kino nkikulaga nti oba oliawo abantu balina ssente era obanga gwe oli mwavu bibyo naye nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti boolesa omutindo mu ssente ayo nno katuveeyo nsobole okuba nti nkutwala mu kisaawe ekirala ngenda kuba nti tusanyukirako nze naawe mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi bwe twogerera Shiba Kalungi yasobodde okuba nti aweza emyaka 10 mu music industry ya Uganda era nga yabadde musanyufu ddala. Shiba Kalungi yatandika nga dancer mu Obsessions natandika okuba nti akwata mike mpolampola gwali mu mwaka gwa 2006. Shiba Kalungi bamugoba olw'okuba oliawo olw'ebintu ebitatambula bulungi yasobola okugenda mu maaso n'okuba nti atambuza obulamu bwe n'amiitinga omuyimbi okuli Keko ne Cindy era nga kyatereeza okuba nti oba oliawo Keko yali mbu ye mukwano gwa Shiba ennyo ddala era nga basobola okuba nti bavaawo bubi nnyo wetwogerera gwali omwaka gwa 2011 Shiba nagenda maaso n'okuba nti atasingoye n'amiitingawo bakeko ne batambuza obulamu. 2014 omukyalo yagenda mu maaso n'okuba nti ata EP eyaliko ennyimba 6 okwali ne kolabo ez'ettabu kwaliko oluyimba nga Ice Cream lwali luyimba lwa ddala era nga yali best first breakthrough ye ne tubeerako oluyimba mu ndongo luno yali afeaturinze musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palaso n'ateekako oluyimba baluyita self service luno yali afeaturinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Katero ne wabeerawo oluyimba enkwakulo lwe bagamba nti oba oliawo yali alusindikira Keko nti walinga nkwagulo ng'osiba nkwagula ndeka nalumwa nnyo munnange awo nno teyadda mabega yakuba hits ez'enjawulo muganda wange kuli gonda luno ebisigadde history. Shiba yagenda mu maaso n'okuba nti approvinga ensi eno nti watabo mu myaka 10 wajiwereza nga waliwo olutalo lugenda mu maaso. Shiba yalwana entalo nnyingi nnyo mu kusooka naye nga ate zaali oba oliawo zize nnyo naye kati mu myaka 10 wajiwereza nga alina ebintu bingi byafunye okuli amaka agali emunyonyo okuli eryato okuli bale emanyikiddwa nga Red Terrace naye nga ate ne mukuba nti afunye ebintu ebyo byonna waliwo olutalo lukambwe olugenda wakati waabwe ne Spice Diana era nga olutalo luno tetumanyi gye kinagwera. Bano ababiri bagezaako kwanti bahidinga bate eno naye nga ate eno bate kyagendera ddala mu maaso era nga bonna bo batunulira bonna bakambwe bonna battabu ddala bonna bazibu bonna bagala ku province nti me am better than you and yes gwe tonsobola wetwogerera Shiba ne Spice mu myaka 10 zigenda maaso n'okuba nti oba oliawo bibatawanya. Bonna ono yasobodde okuba nti afuna omukisa Club Beats ku Sunday yagenda muwa show era nga agenda kuba nti acelebratinga n'abantu ab'enjawulo agenda kubeera host wano nno kushe tusubirako musajja mukulu amanyikiddwa nga Ziza Bafana akogata ne upcoming artist oba oliawo oba muvubuka omutenvumulo amanyikiddwa nga Mr. oba Easy Daliriko Easy Music Easy omuvubuka oyo kuba mu Northern Uganda agenda kubeera nti celebrating ne Shiba emyaka 10 ku show ya Club Beats era nga bannayuganda beesunze okuba nti balaba Shiba nga host wa show mwebale kuba nti mutuwuliriza okutwagala n'okuba nti mutwesiga amannya gange bampitanta
Katambi Jimso, number 1 Rich Boy Max Studi Junior, nkwebaza nnyo kuba nti otambula nange, Badman Boy Dangote wena ali eyo, nkutumidde konyo kugatane Beautiful Queen nga ompuliriza ngonjagala nnyo, big up on yourself nange nkwagala nnyo, ebiseera byonna bimalire wano kubanga ffe abalina agatambula, abasigadde tebalina kye batugamba, ngenda kugamba nti oli wa tabbo nnyo, kyovula banange nasalawo kuba nti nkuweereza 24/7 byebyo erya Shiba myaka 10 mu industry, mutabanyi wa Bobi Wine wa muganda wa Bobi Wine omukulu yabikoze, yazimbye ennyumba ya buwumbi 2. Bye bye for now.